pulezidenti w'eggwanga lino ne bakulembera nabo ekibiina ate n'eggwanga. Tukwebaza olw'abakulembeze bonna abavaayo okulembera abantu bo. Ekigambo kye watugamba nti obukulembeze bwonna buva eri ggwe. Ekitiibwa kya Buganda kyavaayo. Manya gange nze Haji Kibirige Haruna abadde acting chairperson wa NRM mu district y'e Mityana ate nze coordinator wa Greater Mubende ku nsonga za media mu office ya National Chairman Kyambogo. Tuyimiridde wano olwaleero nti ensonga ya Honorable Abraham Luzzi okubeera nti yali avudde mu kibiina ky'NRM n'asalawo n'agamba nti agenze kujjanga independent. Ffe nga NRM tekyatuyisa bulungi era ndi omu ku baavaayo nze ne musaba akomewo mu NRM kubanga tetuyinza kuwagira ffe ba independent wadde okuwagira opposition. Era abantu bano baleeta konsaani yaabwe gyendi ne tutuula n'abantu bano ne tumuwandiikira ne tumusaba akomewo mu kibiina nga tumusuubiza nti ajja kuwangula kubanga akalulu ke tugendamu Luzzi asobola bulungi okukawangula nti abantu bamwagala olw'obukozi bwe n'ebbugumu lye yaleeta mu kibiina. Era bwe twamuwandiikira n'amitinga abakulembeze ba Mityana municipality n'aba district yonna okutwalira awamu yatuwuliriza. Era olwaleero ne tuyita abakulu okuva mu State House kuba nabo twabawandiikira nga tubasaba bajje bayingire mu nsonga zino. Eky'omukisa omulungi twagala kwebaza President Museveni ne Secretary General w'ekibiina kya NRM nti omulanga guno guwuliddwa era ensonga lwaki abantu bano tuli nabo. Era twagala okukakasa Mwami Luzzi nti ekintu kiri kimu kyokka kunoonya kalulu naffe tugenda kukwatizaako buli aweetaagisa wonna okulaba nga Honorable Zaake Mityana tulina ekizibu kya Zaake ekiteekwa okuva mu Mityana okulaba nga President Museveni akulembera eggwanga nga ne bannamityana bafunamu mu bukulembeze obuliwo. Tukusuubiza nti beera mugumu eno NRM ye bantu, NRM bantu, NRM ye real people power. Ye byefuula mbuno beeyitira ba people power ate ffe real people power kubanga amaanyi g'abantu gegale. Kitahirale Emma Musoke Kisanja omwandisi wa president ow'ekyama ku nsonga z'abavubuka n'abakyala n'enkulaakulana era nze nkwira special duties office mu State House. Ng'olwaleero tuli wano nga nsindikiddwa mukama wange president okujja okugonjoola ensonga ezatuuse mu ofiisi yaffe nga zikwata mu kweyawulamu okugenda okujja naddala mu kalulu ka NRM. Tubadde olunye lwonna ono coordinator wange mu ofiisi ya special duties era mba mukama we. Tubadde tukimanyi bulungi nti awalayinze ground ng'agenda kujja mu kamyufu ke NRM naye amawulire bwe batuwandiikidde nti avuddemu n'alangira nti agenda independent. Twabadde tulina okuyimukirwamu era mukama waffe yatugambye tujje tulabe ng'ekibiina kisigala nga kiri wamu nga tetunnagenda mu kalulu. Era okuba nti tumaze mu ennaku 2-3 kitegeeza nti tubadde tufuna amawulire ku ground okusobola okulaba tukomezaawo tutya muganda waffe kubanga essaawa zino twetaaga kubanga tuli wamu naye nga tetweyawuddeemu kuba tulina ekizibu ky'omuntu nga bwe babagambye yeeyagaliza gwe tutayagala abe ng'akiikirira ekitundu kyaffe. Bwe tubanga tutunulira enkulaakulana tulina kubanga tutambula n'omuntu ayagala gavumenti. Bwe tubanga tumulabye ewalala yonna president ateekayo enkulaakulana nze kennyini nze ngitambuza mu bitundu ebyenjawulo Kampala, Wakiso, Lukungiri, Mbale naye wano tewali mubaka ajja kulobinga. Kati wetufuna ono ow'omu nnyumba atutegeeza nti enkulaakulana ejja kwanguwa okutuuka wano. So tuzze ng'era nnyongera ku ddoboozi lya munnange nga tulagira Mwami Luzzi addeyo mu kamyufu enjawukana zonna zonna ezibaddewo ziveewo addeyo mu kamyufu ajje nga mubaka wa NRM ate musanga munaba mwongerako minisita omulala nti mwakafuna wano minisita mu kitundu ate omujjuvu ate mwakafuna ne Archbishop Mulamba
kitegeeza nti mwe kati muba mugenda kwongerako ku banene abava muno. So tetulina kuzanyisa bintu bino kuba akalulu bw'ogenda kuwa independent olemesa president okuwagira wadde obadde wuwe, naye ate bw'obeera mu kibiina aba avaayo n'akuwagira. Kwaffe twagala tumanyi NRM kye kibiina ekisinga, twagala omuntu ave wansi ng'ayingidde mu kibiina era avuganye awanguye mu kibiina. Era Mwami Luzzi tukulagira, tetukusaba. President akulagira ddayo mu kamyufu okwate bendera ya NRM. Tugenda ogenda mu meeting nga ekiseera kyayo nga bagambye nga kituuse mu bbanga ya wiiki emu oba bbiri, otulene His Excellency olabe nga tugonjoola mwenna mulabe nga NRM esigala kimu. Ekibadde kituwanguza bantu kwetematemamu. Tetulina kukkiriza Mityana kutemwatemwamu, tulina okuyingira akalunga tuli kimu. Twabali balabe bakozi b'abazungu abaagala okutunda Uganda, ffe tetujja kukkiriza nga NRM Uganda gitunda mu bazungu nga batwala ebyobugagga byaffe, nga batwala amafuta gaffe, batwala goldi waffe, bali bakolerera abazungu kuddamu kuwamba Uganda. N'olwekyo twagala kaada omutuufu agenda okola ki okutwala eggwanga maaso. Mu ofiisi emanyiddwa nga ya special duties mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Tuli wano olwaleero Mityana nga tuzze okulagira Mwami Luzzi okudda mu kalulu k'NRM. Tumanyi bulungi nnyo ebizibu ebiri Mityana, tumanyi bulungi nnyo ebibaluma Mityana, naye tugenza okukola research yaffe oluvannyuma lw'okwemulugunya kwa Luzzi ne banna Mityana ab'NRM. Ne tusanga nga Luzzi asukkulumyeko ku balala bonna abaagala kadi yaffe yaki NRM. Okwemulugunya kwe kwatuuka mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga ne mu ofiisi yaffe ne tukukolako y'ensonga lwaki tuli wano. Tuli wano nga tetumusaba naye nga tumulagira nga bakama be okudda mu kalulu kano, kubanga tulaba nga ye muntu yekka asobola okutuwanguza ki Mityana okugijja mu ddubi lyeririmu ery'abantu abatayamba abantu, abatakolerera abantu, abaliwo okweyagaliza ebyabwe. Banna Mityana mwenna tubakusaba era tubakubiriza okwegatta ku Mwami Luzzi. Olwaleero tumulagira bulagizi okudda mu kalulu kaki k'NRM, tusobole okuwangula akalulu kaffe n'okuzza Mityana ku ntikko ne mu bizibu byerimu tusobole obikwatako. Kwa tugenza okutambula Mityana tumaze mu ennaku 3. Tewali kintu na kimu kye batulaze nti omubaka abaddeko emyaka 5 alina kyakoze eki kyakoze. Abantu beefaako nga bokka ne gavumenti yaffe eri mu buyinza, naye omubaka talina na kintu na kimu kyakoze eki kyaweereza. Ate tulina bye tusanze Luzzi atabadde mukulembeze nga alina byakoze eki byakoze. So banna Mityana tusaba eddoboozi lino libe nga lyankizo gye muli era mukkirize mubeere emabega wa Luzzi paka era tuva wano ne Luzzi tumutwala eri mukulembeze wa ggwanga tumukakase nti akomyewo mu kiki mu kibiina kye NRM era ne banna Mityana nga nabo kye basinga okukola ki okwetaaga. Mwebale nnyo, mwebalire. Twagala bavuganye mu kamyufu. Mukulu Luzzi yavuddeyo n'alangira nti yetajja kugenda mu kamyufu. Twagala ddeyo mu kamyufu k'ekibiina zaabika emipiira tufune kaada owa NRM, kubanga already alina abawagizi ba NRM nga bwe mutugambye. Kakati kitegeeza nti bw'agenda independent agenda ku weakening oli owa NRM, ate nga bonna enjawulo zero, bonna ba NRM. Ekibawula kamyufu kitegeeza baddeyo era Luzzi ne bana awangudde baba muwangudde alina kuwagira owa NRM akoze eki ayiseemu. Oba oli bamuwangudde naye alina kuwagira wa NRM. Kati bwe batandika okwetemeramu wano kiba kijja tuleetera obuzibu mu maaso awo. Nze Abraham Luzzi Mbazzi Ewaata mpologoma era enjovu ya Mityana. Nebaza mikwano gyange bakulu bange ate n'okusembayo w'ekitiibwa President eyawulidde omulanga gwaffe ate omulanga gwange bwe nali nangiridde okujja independent olw'omivuyo oba n'okusoomoozebwa okwaliwo, naye nebaza nti kukolebbwako era w'ekitiibwa President n'aba nti ensonga eno tasabye busabye alagidde nzire mu kamyufu. Zaani ayinza okujeemera chairman w'ekibiina. Nebaza mukulu Kisanja Emmanuel Musoke omukungu w'ekitiibwa President awamu ne kojja Kyobe Dennis olw'okutwala obuvunaanyizibwa buno n'okutuukirira ow'ekitiibwa President mu ofiisi eyo ya special duties okulaba nti Mityana tujeddiza nga bana NRM. Bana Mityana bwe kiba nti ow'ekitiibwa President kwe kusiima kwe, nzaani ayinza okujeema
bwe kuba nti kwe kusiima kw'abakulu bange bano bakama bange mu Office of the Special Duties siyinza ssebo kujemera kiragiro ekyo n'okusaba okwo. Era njagala kukakasa na NRM mwenna n'ab'ebibiina ebirala mu Mityana municipality abaagala enkulaakulana nti nkomyewo mu nnyumba tugenda kunyeenya omuti nga bwe tugunyeenyeza emirandira gyagwa dda gyavunda Mityana municipality 2021 wendi nnyongo wa NRM ate nga nkiikirira abantu bonna mugatta bantu. Njagala kubategeeza era kubeera olugogo via ddala mu office enkulu awamu ne keke eggwanga kyekiseera Mityana tujeddize munegatteko era mmenyeewo byonna bye nalinga nti ngenda kujja nga independent kuva n'olwayo ndi wa NRM omujjuvu era agenda okuwangula basebo ne bannyabo maliriza nga mbagamba ndi wa NRM nnyo ndi wa Mityana nnyo ndi wa bibiina byonna bimpagire nga bwe tubadde tutambule era tusobole okutwala kaadi y'ekibiina kyaffe era tukiikirire Mityana municipality. Mwe bali nnyo okumpa kaadi eno in advance ngenda kuvuga nnyo yenna munyenyenyenye tusobole okulaba nti weddiza Mityana municipality. N'ebigambo ebyo bitonotono munzikirize tutandikirewo we twakoma era Mityana njagala kubasuubiza nti Oweekitiibwa President ajja ku Sande mwenna mweyiwe wali ku church nga tumwaniriza kyekiseera tugende mu maaso tuzze Mityana ku mutindo. Bulamu mu nkwasa obuvunaanyizibwa nga mbadde mbunkwasizza okulaba nti nkwata kaadi y'ekibiina ky'NRM okusooka ate mbakiikirire njagala bakakasa nti bwe ngikwata ngenda kubaleetera obuwanguzi n'ebirungi byonna ebibadde bibuze. Nsaba ffenna tuleme kweyawulamu temutunula walala wonna wabula mutunule ku luzzi yekka. Ekirala President waba agambye ate ffe tuba baani abakola ki abagaana. President yalagidde nzire mu kamyufu kiba kitegeeza atuma omukulu tamagamaga ngenda kukaddamu ate nkawangule. Era njagala kubakakasa nti obusobozi bwonna tebweyongedde n'okukirawo tugenda kukolera wamu nsaba tubeere bumu tutwale Mityana mu maaso. Obumulumulu obwo bwali bwa munda ya kibiina kyaffe era nabunnyonnyola abakulu ky'omukisa omungi ne babukolako. Njagala kubakakasa nti obumulumulu obwo bwonna bwaweddewo era buli ali emabegawo okulaba nti ayinza otabulatabula NRM omulundi guno tumulaba naye abakulu bamulaba era kyekiseera ntasobola kutuwangula. Era njagala kubategeeza nti ensonga ezo zonna zakolebwako be bakulu bano boolaba okuba nti bavudde mu maka g'omukulembeze w'eggwanga. Bana NRM bwenna be twanyiigagana tusonyiwagane tusobole okukolera wamu twegatte. N'oyo alowooza okunvuganya yenna nneegatteko kuba nze nkira abalala. N'ebigambo ebyo mbeebazizza nnyo okujja olunaku olwaleero. Oba challenges ezibaddewo oba okusoomoozebwa okusookera ddala nabagaye nti kukolebwako era sikyasuubirayo kwemulugunya na kwetuumatuuma nsonga yonna. Twebaza Oweekitiibwa President yavuddeyo mu bwesimbu n'atuma ttiimu ye. Ensonga zonna n'obumulumulu obubaddewo tebikyaliwo ffenna tugenda kubeera wamu yina gwe tunaakwasa kaadi nga bwe baginkwasizza kyenkakasa tutwale Mityana mu maaso nga tewakyali kwerumaaluma kwonna. Era buli ali emabegawo okutabulatabula twagala kutegeeza nti tukulaba ffe ng'NRM twetegese era tweteeseteese bulungi. Obwo obutinitini obuliwo busobola okuggwa nga tetunatuuka mu kalulu kakola ki akaddako. Era basebo ne bannyabo njagala kubategeeza wano mu maaso gammwe akalulu akaabadde Mityana ekyamazima nze saayagadde kwawulayawula mu bantu era sijja kwawula mu bantu kubanga njagala NRM tubeere kitole. Naye okulondesa kw'Emityana kwabadde kufu era ground zonna ezikakasa nti kwabadde kufu. Kebere ofisi ya National Chairman ekyambogo, kebere ofisi ya Honorable Lumumba Justin Kasule, Tango Doi ofisi ye n'eyaligo ekulemberwa John Kirika bonna bayina ebbaluwa ezira nateekamu petition. Naye nga ne bwe batazaamu kulonda kwawa wabula okugonjoola ekizibu ekibeera kiriwo. Singa ebizibu binaaba bigenda bwe bityo bigenda kuleetera NRM okuluusinga. Nze akalulu kano sigamba nti oba basazeemu eyayitamu ne bwasigala ng'afuga kubeera tugenda kuddamu okukola ki okulonda. Naye ebizibu bwe tubeera nga tutaddeyo complaints zaffe kirungi nnyo bayite parties ezo ezikomplaininga abantu emitima gyabwe nti banteekamu NRM ng'omucuba nwanyise NRM oba nsuule NRM. Omulimu gwange kulaba nga President Museveni awangula. Omulimu gwange kulaba nga ababaka ba Parliament bawangula.
kyembasaba bassebo ne bannyawo mwami Kisanja n'omukulu n'abakulu mwenna ensonga eno ngenda kuba musanyufu nnyo ne bwe ndiba siri mu lukiiko naye nga petitioni eyo ewuliddwa ewulirwe kubanga kijja kuleeta obuzibu eno petitioni gyenakwatagana ne gavumenti asakira abavubuka baffe n'abakyala abasomesa enkulaakulana so si kuvuma buli ssaawa so okulagira ono olwokuba nti burawundi ewulirwe kuba kijja kuba kya nnaku okugamba mu ate ngenze mu kooti naye ate singa mpulirwa nga NRM n'abawagizi bange NRM abawagizi bye tukoze bingi ettaka tulireese ekizimbe kiri mu kuzimbibwa ku mulembe gwange na bukozi bwange nesobola ate kuwandiika bbaluwa eno netawulirizibwa ekyo kiba kinziza emabe njagala okubakwasa ebbaluwa eno mugituuse weerina okugenda petitioni eyo ewulirwe kigenda kutuyamba nnyo okubeera nti NRM ekola era n'abantu bamanye nti balowabira ensonga zaabwe ziwulirwa neyanziza nnyo neyanze eggwanga lyaffe ne tulyoka teekawo abaffe kati bwe munateekayo omuntu omunafu kitegeeza sitaani ajja kusigalawo muki bannaye kibi nnyo okubanga oli munnayuganda n'ogenda n'ovumirira eggwanga ly'ovaamu ng'ate bali basoosowaza ggwanga lyabwe nze mazeko pasipoti eziwera 3 naye sina kyenneegomba bulaaya nti ne bwe malayo omwezi ogumu mpulira nga mbadde n'omusujja naye olwokubamu tetumanyi golodi gwe tulina wa uganda kyova olaba mukulembeze ajja n'agamba ndi mukulembeze nadda ku tv ez'ensi yonna 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 n'avuma n'agambye muli abantu muli nkimma teri mirembe mufa buli naku bali bye baagala okuwulira naye ebizibu ebiri ewaabwe bo tebaagala ate ffe tubimanyi kati gwe nobeera ngufuze agenti w'abali bakyerugga abaagala okubba amafuta gaffe abaagala okubba uranium abaagala okubba gold uganda mwe mulina eggwanga eririna buli kimu mugende mukole research internet weri ugambe minerals meka ze tulina ensi yonna zeeyagala ziri mu uganda buli kyomanyi nerwokuba bannaffe tebamanyi they don't know that Uganda is paradise. That's why omuntu era nze nja kusaba president ateekewo etteeka bakulonda emityana n'ojja mu parliament obenga olina kyolayira okwogera obubi ku ggwanga lyo oyeyobeera treason ebyeggwanga babimalira mu ggwanga so si ku mireereetu gyalwa kati gwe mulina wano abeera ku muleereetu gwa nsi yonna n'avuma kitegeeza aswazizza mu abaamuweereza taswaziza Uganda mwe bannamityana abaatuweereza ekyokoola atayagala ggwanga lye sooka okulembeza eggwanga lyo nodda ku musajja omukulu ow'ekiwalaata n'omuvuma nga bw'olabye nga nekitawo oyagala bamuwa ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga n'omuvuma ezo zibampisa tezibampisa mutunulire ebintu bino nga muva mu maka ge mwakuliramu newe programu zenkulembera ne mukyala nakyo muziratugabira abantu sente byuma biki ne badda mu kuvuma pulezidenti bakyawa abantu sente naye bwebafuna musaala tebaguvuganda gufuna abagamba tebawagira gavumenti miliyoni 5 nze bwe tuba tugenda ebweru ntula mu mukira gwa nnyonyi bo batuula mu maaso ku sente zammwe zaki naye pulezidenti bajja n'agaba enkulaakulana mu bantu isanja linakyo bewonola sente z'omulwa omusolo mulaba nti babazanyira ku lwongo awe nyine